Yes, kulamusizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gaffe aga URA Update TV. Baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano wabula ggwe ate nawe kuba ng'osubscribinga genda mu maaso osubscribinge ku URA Updates TV, sharinga, commentinga, likinga. Kaakati ekitongole ekya URA kivuddeyo ne kidelivaringa amateeka amapya ku nnyonyi eri abo abatravelingira ku ndeege. Kigambye kiwadde ebyo ebiteekeddwa okubanga bigenda kubanga bikolebwa ebigenda okubaawo era gwe kanaatanda n'abimenyawo kakumujjootuka eri abasabaze abasaababira ku ndeege. URA evuddeyo n'eteekawo etteeka ekakali eri ku basabaze baayo abasaabazibwa mu nnyonyi. Gano n'amalala ge nkuleetera ggwe mukwano gwange naye nkutegeeza nti ku URA Updates TV kw'osinzira okuba ng'otuwuliriza. Muganda wange towerabira ku subscribinga kuba nsonga nkulu nnyo mu kunyweza amayengo gano aga URA Updates TV. Nga bwe nkugambye nti ekitongole kya Uganda Revenue Authority URA kivuddeyo ne kiyanja ensonga ne kiwa guidelines eri bannayuganda n'abo abagwira ne ba foreigners abatravelinga nga bakomawo ewaka ku butaka mu Uganda. Nga URA eyagala etwala omukisa guno obbajjukiza nti ebintu ebyetaagisibwa okuba nga tebiggisibwako musolo by'olina okutambula nabyo by'olina okutravelinga nabyo quantity bungi bwenkana ki obw'ebintu ebyamaguzi bye bw'olina okutambula nabyo kyeyagadde okuba ng'ekujjukiza era ng'ekutegeeza. Mu statement Uganda Revenue Authority URA yabadde yakwestioninze ba travelers okubanga basobole okuba nga batwala limiti zino wammanga oba si ekyo baba bakiganye then balisikinge okuba nga basasula omusolo obisasulira omusolo ebyo bye banaaba basazeewo okutambula nabyo ebyamaguzi byabwe naddala bino bye bateeka mu bugugu bajja kubanga babisasulira omusolo singa banaaba basazeewo obutagendera ku mateeka ga URA geetaddewo nga bwe kigenda mu East African Community Customs nga bwe bakirambise. URA Uganda Revenue Authority ekiralifayinga ekipuutinga clear nti omusolo oguli free gujja kubeera limits, gujja kuteekebwako limits ku items zino wammanga. Ebyo ebyamaguzi ebinaaba bireetebwa mu ggwanga bye bijja okuba nga biteekebwa ebyo ebinaaba bijja mu ggwanga bye bigenda okuba nga biteekebwako omusolo. Muno nno mwe muli muganda wange ggwe abadde anyumirwa ennyo okutambula n'omwenge. Beverage zonna ezigwa mu kika ky'omwenge bagambye nti bagenda kuba nga baziggyako omusolo okusinziira ku quantity gy'onooba oleese. Omwo mwe muli ne perfumes. Bakutegeeza aba Uganda Revenue Authority nti mwe abatambuze abasaabaze mukkirizibwa okusitula liiters 2 eza wayini ne liita 1 eza spirit. Ezo tebajja kuggyako musolo yadde n'akamu. Bwe bate bagambye ezo oli wa ddembe tebajja kuggyako musolo. Naye mmwe abasmookinga limiti yammwe baagiseetinga dda buli 250 grams eza sigaleti z'onoositulanga ku ndeege ne lava perfumes nazo nga ziri mu 250 milliliters eza fragrances. Zo zonna za bwereere
limits bazibawadde ezo zokkirizibwa okutravelinga nazo ku ndeege nga towadde n'ekikumi kyo wammanga naye ke kanaakutanda mbu n'osussaamu mu ezo kitegeeza kilograms oba grams zonna z'onooba osussizaamu ogenda kuba ng'ozisasulira omusolo aba Uganda Revenue Authority bwe bateeboogedde bongera amaaso ne bakkaatiriza nti quantity ezijja okuba nga zeekisidinga limiti eyo gye babawadde zijja kubeera nga zisabujektingibwa nga bateekako taxation bazijjako omusolo era abatambuze babakubiriza obutateekawo mislead okukaringa ebintu ebisukka mu ezo quantities ze babawadde kubanga bwe mutaakikole kitegeeza mujja kuba musindiikiriza ekitongole kino ekya Uganda Revenue Authority okuba nga kijjako omusolo ku products zammwe ze munaaba mutambula nazo we bateeba bagambye. Ababagambye nti nno kino nno kigendereddwamu okusekiwalinga ekitongole ekikwasaganya ekigavaninga movements ne products mu East African Community kikigendererwa kyabwe era URA egenda mu maaso n'okuwooninga kibagenda nti nno tekitaddeewo mateeka ago kuteekawo burden eri abasaabaze baayo wabula baagadde okukirifayinga oleme kubeera nga oteekawo burden ku ngeri gye bakaringamu ebyentambula ku nnyonyi baagadde ogenda okutravelinga ng'oli aweya oleme kutaataaganyizibwa ne excess things nga olina ebyamaguzi ebisusseemu ate olabe nga bakuggyako omusolo otandika ottawaanyizibwa ate wejjuse singa kale nabireseeyo ewaka so abagambye nti n'ensonga mugitwale nga nkulu so omukwano gwawe nkubiriza gwagiwulidde obeere ng'osheyalingako abalala basobole okuba nga bagitegeera okomentinge osheyalinge ng'omuganda wange ampuliriza kikyolowooza njagala ojje mu comment section olowooza eno ngeri ndala ya URA ekitongole kino ekya Uganda Revenue Authority okubanga era kyagala okuba nga kijjako bannansi akasente nga sente zibakolekitinga ku misolo tezibamala ng'olowooza ki jjukira Uganda nsi yeewola sente nnyingi ng'olowooza kanaabeera kakodyo kakusasuza bannayuganda oba bannansi sente ezo ze beewola ng'ebbanja libatuddemu lwaki omusolo guba gwambuse lwaki omusolo bagulinnye okwenkanidde awo jjukira bwe beewola ssente ezaakola Entebbe Express ne zibatuulamu tetwamanya wadde oluguudo olulankingibwa okubanga mu nsi yonna lusingayo okuba olw expensive naye ffe abamu tukiwakanyiza wano kigambibwa nti mu ŋŋambo okubeera nga luli expensive ssente ezisinga zaagabanwa n'abakungu ba gavumenti kati ffe buli moloka eyitawo olina okusasula omusolo ng'oyitaawo ne kifuuka ekizibu gye tuli nga kitegeeza tusasulira ssente ze tutamanyi mayitire gaazo kati ne kanolowooza kandibanga kabadi kakusasulira ku ebyo ebikyamu ku nguzi gye babadde balya ba government officers tebajja kyegaana kubanga tulabye nga babakwata enkya n'eggulo olw'obuli bw'enguzi nga balocatinga ssente nnyingi mu projects ssente ezo ze balocatinga mu projects ebiseera ebisinga tezibeera mu ssako ya ggwanga era owulira nga batuula parliament nti bagenda kwewola ssente ezo ze beewola balekera ggwe n'omuzzukulu wo mu abagenda okuba nga mufaafaagana n'ebbanja eryo kati kino nakino kyereese kyekimu kyereese okubanga URA eringiriza omuntu bwe yanditambudde nabo ng'omuntu okulaba nga babuggyako omusolo nyamu mu comment section ow'endowoozayo otangaaze bannayuganda gulowooza ki wabula mukwano gwange obozze towerabira ku subscribinga sharinga commentinga likinga ate bw'oba omaze okusubscribinga towerabira kukoona mu kadde kajja kuyambako okuleetera notification message singa nga tunaba nga tuyingiddewo gwe mukwano gwange ali yampuliriza mbategeeza nti no mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo ga URA Updates TV mweraba.